singa oba olumbiddwa omuntu oba abantu mu ngeri etategeerekeka naddala ey'okutuusaako obulabe kya buntu okwetaasa oba kiyite self defense. Kyokka ate mu mbeera ey'okwetaasa oluusi ebintu biyinza obutagenda bulungi, gamba ng'omusinzizza amaanyi ate n'omutuusaako obuvune kabe kasinge ekiyinza n'okumuviirako okufa. Kati twogeddeko ne bannamateeka okuli Alan Mulindwa owa Mulindwa and Company Advocates ne Immaculate Kamaliza owa Solis Advocates ne batubuulira ku kwetaasa. For example, zeno oyingira wano, mwezeno muyingira mu gate. Oba n'oba oyingidde mu office yange nkugamba nti fuluma mbeera nzigyewo consent y'okubeera nti buwa permission okubeera wano. So mu kaseera ako ekyo kyo eteeka linenge gikitreatinga muntu omuntu aba within consent nagamba oveewo n'ogaana omuntu akozesa reasonable force okufulumya. Engeri endala okwetaasa wekulabikira kwe kuyingirirwa gamba ng'ababbi abakulumbye wakaawo. Mukama bw'akuyamba n'olabuukirira embeera amaanyi ge bazze nago nawe g'oba olina okukozesa okusobola okwetaasa. Ne mwataakinga oba n'omutema ejjambiya oba n'omutta. Kakati omuntu oyo oba afudde, of course yo police whenever izenge ekola investigation zaayo ejja kusooka emanye circumstances. Kakati obujulizi obunabanga buzze nti omuntu ono ya trespassing yabuuse ekikomera kyange yabadde n'ekisi wembanga musse eyebeera self defense. Ko bazze n'emmundu mu kwerwanako naawe mu nnyumba yo oyinamu ki? Oyinamu emmundu oba oyinamu akaso. Mwoko okwetaasa nga mulwana n'omufumita ye naafa ne bw'aba tafudde era ebeera self defense. Okola ekintu kyonna mu butali bugenderevu kuba omuntu mwayinza okwetaasiza singa aba akoseddwa aba yeekubidde enduulu. Oba omuntu mbadde sina intention yonna ya kumutta naye avudde eri nga mbadde nvuga emmotoka najja n'agwa mu mmotoka. Oba omuntu abadde ali ku bodaboda n'aserera n'avaako nga nvuga ne mulinnya eba nsobi. Kati awo yawukana mistake nti kino ekikola kyakolebwa mu mistake mbadde sikikoze mu bugenderevu omuntu ono mutuusaako obulabe naye ebeera defense. Ekikira mbu self defense kitegeeza mbu wabadde toyinaamu ndowooza ya kumutta gw'obadde weetaasa. Okitegeera kyova olaba self defense era bw'omutta n'olaba mbu omusse oba omusaze ng'ali wansi nga gw'okyali mulamu era oba olina okudduka ogende weewaabire. Kyokka waliwo okwewozaako kw'okwetaasa okutayinza kuwulirizibwa gamba ng'abantu okulwanagana omu n'asinza munne amaanyi. Embeera eno esinga kutuukawo nnyo olw'obutabanguko mu maka. Oba ekikola nti omwami asanze mukyala we mu bwenzi, okay, n'obeera obusungu nga bukusse ennyonyo n'ojja ejjambiya n'otematema oli omuntu oba omukyala n'oyiira omuntu omulala asidi. Eyo tebeera self defense ate osobola gamba omuntu yakuprovoking. Bannamateeka bagamba nti omuntu eyeetaasa talina kukozesa maanyi gasosse ku ago agaba gakozeseddwa alumbye nti singa amaanyi gasukka oyinza okubula w'oyinza okwewolezaako bwe wabadde weetaasa. Amulabye omukazi maybe agudde wansi naye ate n'agenda era mu kisenge oba wa oba mu kitchen okufuna ki akaso amufumite. Okitegeera kati eyo tasaagamba mu self defense. Self defense ejja nga amaanyi g'okozesa oli amaanyi galeese naawe g'oleese era tegalina sukkako nnyo. Reaction ebeera immediate noweerwanako naye nga tosusse energy era gyaleese. Okitegeera ezimu ku ngeri w'oyinza okukakasiza kkooti nti wabadde weetaasa kwe kweroopa amangu ddala nga weesimatudde kwabadde akulumbye wabula si kudduka oba okubulankanya omusango ogwo. Bw'obanga weewozaako mbu self defense bw'olina okuwa obujulizi si oludda oluwaabi lw'olujja kulaga nti wazzizza ki omusango guno. Nabwe kityo okulumya omuntu nga weetaasa mu mateeka kwewozaako okuyinza okwejjeereza kyokka embeera mwe weetaasirizza n'ebyokozesezza olina okuba omwegendereza si kulwa nga ate okifuuwa okizza munda. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.